Mwasibye mutya muje baleko jona gye mutussako engalo yona gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mbasaseeko nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe mwenna abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda ssakate n'ab'emikwano amannya nze Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'agandese essaawa eno yennyini kye nkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde like nga video eno mukwano gwange n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso amawulire nno genzize nago essaawa eno yennyini si mangi nnyo n'akamu n'akeddagala wabula munnange Susan Makula azzeemu butereevu n'abeera nga ate alangira antisso ku mpewo era bw'ati agenze maaso n'okubeera nga ate amulangira entonda agamba nti munnaye antisso emyaka gy'olimu gya ntondofu emyaka gye tulimu gya kubeera nga ate tukola ekyejo ngenda kuba butereevu nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate okekkanya nti bagamba akuddira mu luyimba munnange taluwoomya n'oluvannyuma ng'omaze okubiraba ebyo still ngenda kuba nkulekerako ate akatambi k'omukulu oyo Katolu Bwama munnange ye okuva we yawona ate agenda maaso n'okubeera nga ate atabukira buli kiramu yagambye bannamawulire mu mwesonyiwire ddala temugezaako okubeera nga ate mu munonyambo mumukolako zi interview ate nga munnange mmwe bamu abagenda maaso n'okubeera nga ate bakola ki bamubika so munnange waliwo omu eyamuguddekaawo nga ali awo masappe gaali awo relaxinzeemu era munnange naye yamutabukidde butereevu ngenda kuba naye mukulekerako ogende maaso n'okubeera nga ate omwerabirako ebisesa bingi nnyo naye nga ate twamumanyiira yoyo owaffe Katolu Bwama bangi gwe bakazizzaako nga lubwakisi ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bwekkaanye kyenkusaba kiri ky'omukwano gwange subscribinga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma nkomewo ate ngende maaso n'okubeera nga ate nkuweereza goodbye for now. Kizibu nnyo kubanga omuntu we omumanya n'omumalayo kubanga buli gye tukoma okukula waliwo ebijja n'emyaka kati anti alina emyaka gy'entondo bwe bamuwasiza ku abiri benkiikirira bannange benkiikirira anti so twogere benkiikirira anti sunga ezentuuka leeti naye nze nina entondo nze bw'otuuka leeti Makula nze sifuna time olwentuuka nange leeti nange kale ne kabiri katuuka kati nze si ntondo nze kyejo emyaka gyange gya kyejo si gya ntondo nze gyange gya kintu kikulu kati mu bufumbo emyaka gyaffe gikola ekyejo n'onyigira bebi n'okaabamukko najja nakunyigamu amasaji n'oterera kati gwe omukuba mugongo gy'emyaka gyo ani ng'akuba omugongo si antisu kale ab'emyaka gyo naye nze nga antisu omu bw'ati bw'eba tayimu yamuza shiya so ogenda laba wakiri nyinza okumunyiigira nemunyiigira tayimu bw'etuuka nga ya bulangiti muwe ebintu byonna bw'amala bappa nganzirayo muloko down nganzirayo muloko down omukulu nala nsoke mulabe emmotoka omukulu gyavaamu sebo ate olagawa sebo lindako soko parking onalebo bwewandeka lindako twogeremu lindako sebo baba tontomera soko parking kulikayo yenga oli waswaga nnyo ate watutama ffe twakola ki soko parking oveeyo ate twakola ki ate nze nakubika wa baba taata linda totomera va ku bantu kato jebaleko ate twakola ki soko oteekaawo gye tunyumyemu nga lwaki tetukubika abaana be bali nze saaliko naye nga wakubye ekikumba eno emmotoka ate yo bagiyita batya kato lindako soko otubuulire kulikayo mu ddwaliro mwali mwagala nfe kati ate mwefuula ate ng'ofanze nga nkuleka okufa oyinza okufa nga siina bantu bange naye baba wakubye ekintu
kati bino style wanze na style kibaba Lubax style bwana Lubax ngo okubye akapuru neke kubya akakofira mu bulamu bwammwe nange mbere mu bwange please temweyisi sina wonkwatagana yonna nammwe kuli linda kubangambye abantu abatama abatalina mu kato abantu abamanyira buli muntu yenna tuve ku byobulwadde munnamwe alwadde mumwogere nze nzijidde ku kirala kato wava mu parliament ekikuyisa mu VIP section passport wajijjawe kuyisa mu VIP na kutswama ku kisaawe lo watekayo ka video nti okomawo kuzanya nenkulindira eri mu balunkusere nga sikulaba bagenda okungamba mbu wayise mbusimane wayise mu VIP ate mpiseyo sebo passport gye bampa ya myaka 10 ya myaka passport ya myaka 10 temulongera okuba nti mwango baali mu constituency mbu ate passport ngizeeyo ate ntya era fe tukyafuga abatafuga obera mu medicana hospital gomanyo olunaku lumu mu medicana sente zibasasula kati katolagawa kimirira mu katini nenda musawona please tomanyira sebo tomanyira please gana ne babu journalist bunno mubere mu nnaku yammwe tomanyira nze ndikyaliwo kato mpayo ka interview kamu katono wali onfuma wano ate nze naliko mulina abasibu balumbuye bani mumwegasse mu nfumo sebo nze ndi ate lumbuye journalist yabate kibu basi journalist mujja buloga mujja buloga nga aleta amawulire omwana naloga gamba mulino nogeno mubegettake zomusajja yagenda ekikundi ekyenda nga kyesibye nga ndi katulayo bannange oluli walina akantu nga kagize wano abasawo bakoze omulimu Biibino byonna babisalasalawo byonna kola sente nolyoka otugamba nti tukusondera kola saagala nze munsondera busente bamwe mutandika okubunvumirako ani gwe mumanyira muti mwegasse muleete enkota z'amatooke obukokokoko obukiki tebanakuleetera ku nkoko waka saagala bonna nabagobedde ku geeti saagala kato ojja kufa enjala eri obadde nfa nkolaki nfa enjala tobanga ojjayo mundu okola kyekyo kati emotoka okoze otya ng'ogirese wali eyo sisobola kujjayo eyo sawuna sebosa era tiwali wayagala ojjeyo tugenda kuwummula tugenda kulya ku sente zaffe agenda kunkola masaji wali ebintu bibeera nga bikyo naye ddala abantu kyebagamba woteeri eno wagigula iyo wazimba okola otya kato alo omubaka nange katumwerekereze labba n'ataavidduni